Kyakoze Ssemakula. Lunaku lumu twalina birthday ya Ssemakula naye bano mukkirize kalitewo netubuuza ani asobola omuyimba tumukole surprise ensemba. Eyali asobola omuyimba yali ono nanga waliwo ettaka lyetugula naye nsaba obeere sigiri tololiwa nti lijinja vuga ddiibwe eno ekutuka kati Ssemakula agenda okutuuka ebisabala nga sebo tegese birthday yakaba naye yali musanyufu omusajja ono akwagalira okumireko sebo yebala nnyo naye tebandabudde nti ate nakuziika gyogenda okukolera obugambo. Bannange tulina okufiirwa, tulina okuziika amasabe akayegano kabiri katonotono. Bakadde baffe abasenkole abatuzaalira mukodome wange, bakadde baffe ab'engabi abatuzaalira maama kati omugenzi nabebeka, abakulembeze nzikiriza mukadde waffe musumba tayiwa wamu n'abanaddiini bonna abali wano, ssebo ow'ekitiibwa Ssekabembe alimye mu ngato za Katikkiro wa Buganda, baganda bange bakulembeze bannange, bamemba ba paliamenti, mayors, speaker, abakulembeze mwenna mu biti ebyenjawulo, ba artist bannange mwenna abali wano leero, amwabo ate mu ba artist tulinamu ne ba MP babiri, Honorable Kiyaga ne Honorable Lutaya, bakungubazi bannange mwenna, bannabitone, mikwano gya Mesach Ssemakula, mikwano gya family eno mwenna basebo ne bannyabo, Mukama mulungi ekiseera kyonna. Mukono tugamba nti Omukama mulungi newankubadde tuli mu nnaku n'obulungi bwa Katonda tebwebulizaayo, okuba nti maama mwe muwerekera si abawerekera era tusanyukira Mukama Katonda. Bannange tukuŋŋaanye olwaleero nga tuwerekera mukadde waffe, abantu ab'enjawulo ffenna tulina engeri gye tukonekitinga ne famire eno, okusingira ddala muganda waffe Mesach, abamu mikwano gye, abamu mukola naye bizinesi. Kati nze mukwano gwange muyimbi munnange, ate obutafaanana kubangi nnyo abali wano, mukoddomi wange sinna obuko obuno bw'e Kampala. Mukyala wa Mesach Ssemakula ye Nakaayi, mwala wange asembayo essuubi ye Nakaayi, nze ne mukyala Mesach Ssemakula tuviira ddala mu nju emu ewa jjajja Ssekayiba Essenge. So ndi wano newankubadde eri mmwe abalala bonna njogera gye muli nga pulezidenti w'eggwanga omutuufu. Honorable Kiyaga sirisa abantu bo. Bannange mu mpisa yaffe ng'Abaganda obeera ku buko oba osuubirwa kwogera birungi byereere. Mwaba n'enjogera yaffe gamba tonayogera birungi byereere tuli ku buko, bona nsaasira nze ndi ku buko. Olw'ensonga eyo
mwenna ababadde bewanise emitima nga mugamba kibanda tuse leero mbere bakaka olwaleero ndi mukuziika nazaala wange kale nno mubeere bakakamu baganda bange mwenna abakungubaze mwenna abadde beeraliikiridde mwenna abali wano nga mukozese bannakyemalira okunyigiriza abantu baffe mubeere bakakamu sigenda kyogerako mwenna abali wano nga mweraliikiridde mubeere bakakamu Mukulu Balaam sebo beera mukakamu leero sigenda kwogera ku mutamiivu bannange kitalo nnyo kitalo ddala muko tukubagiza naye nsaba guno omukolo katwegwerekera maama okulage okwagala bantu kwe balina gy'oli bannange mwenna oba oli waawa oba oli wakikola ki nsaba nga tuziika maama ono tujjukire nti ebintu bingi nnyo ebyatugattanga bingi nnyo naye olunaku lwaleero kyannaku nti okufa kwe kutugatta naye twebaza Katonda nti okufa kukyatugatta kubanga olwaleero nsisinkanye abantu bangi nnyo bwembadde nnudde okulaba ndabye ne ku muganda wange Ronald Mayinja bwamuzijaje ekitole ekirombozeeko onono Mayinja gwasako mungalo okuba kwebugatanye bannange oyo nowe waffe wegomba ganze wadde nga ennaku zinalowooza bwewe lwakitula tetukyakwagala oli muganda waffe era tukyakwagala nga bwe ŋambye nti okufa kutugatta tukyakwagala tukyawuliriza ennyimba zo ziri era tukyalina essuubi tolunaku lujja kukya ekikire gwani kubanga oluvannyuma lwa byonna munnange bano abasajja be batyo bakola nze moya ŋŋamba nti naawe bakyasobola okunyiga nga bamaze okukozesa nga bakola abalala bonna munaniza oli waffe wabagamba ebidi babikola ki lyate etuuse ediyo nti eyo nabagambye sigenda kwogera ku bibyo baganda bange bingi nnyo ebyogeddwa olwaleero njagala kukozesa eddakiika 2 zokka kuba n'essaawa 10 ez'okuziika zituuse naye nga tuwerekera maama ono tujjukire nti ffenna tuli bantu bannange tujjukire nti ffenna tuli bantu era tuli bannayuganda oba oli mukaka oba oli mwavu oba wasoma oba tewasoma ffenna tuli baki tuli bantu mukoddomi wange ayogedde ku bintu bingi nnyo era okwogera kwange mukonzikiriza ojja kunzikiriza neyanzika ebigambo byo munnange obadde oyogera n'ogamba nti buli lunaku babajjangako miliyoni 2 mu emitwalo 7 nga mujjanjaba maama era mu kuziika kwonna ekyo ekigambo tekibulamu buli lunaku tubadde tukozesa sente bweziti tugulumiza nnyo maama ono yabakuza mwenna mwesobola naye si ffenna tituli bwe tutyo era singa temubadde bwe mutyo nga maama yaba investingamu nkakasa muko nti singa maama mwamuziika dda so okubeera okulwaza omuntu ku mulundi guno mu biseera bino nga bayitaga miliyoni 2 mu lunaku nkakasa nti 9 ku 10 abali wano
temuzisobola. Naye nga tuli mu nsi engagga, Katonda gyewa buli kimu, nga mmwe ab'emyaka gyange n'okweyongera waggulu mukimanyi tewagendanga mu ddwaliro ne bakujjanjaba n'ovaayo mu musolo gw'osasula gwe gukukola ki? Gwe gukujjanjaba. Mwantu tekikyasoboka. Era ffenna waba tewabaddewo nkyukakyuka tulindirire kufa bubi. Kale nno ebintu ebyo baganda bange bwe tubyogerako mukwano, tetubyogerako kuba tweyagaliza ffekka. Nzaali wano oba oli awo nange ninga mukoddomi wange nga nsobola ssente ezo okuzisasula. Naye bwe tuba twagala enkyukakyuka nga twagala okutereeza embeera y'omumalwaliro, nga twagala okutereeza ebyenzijanjaba, munange tuba tukikolera buli omu, tuba tetukikolera ffeffekka, tuba tugezaako okutaasa ggwanga. So muko mwebale kujjanjaba maama, neffe tukyalwana okulaba nga ne maama wa Eddi Mutwe atali sita nga naye asobola okujjanjabwa nga talina $2,000,000. Yeryo Uganda gyetwagala, Uganda empya. So ne bwemutulaba twogera bino ebintu tubibagamba nammwe mulabe ki kyetulwanirira, kitetusiga bukyayi okula twagala Uganda yeyagaza. Obadde oyogera sebo n'ogamba nti famire yonna esobola okutereera naye ng'omuntu omu yeyeesaddaaka. Nzikiriza nyongereko nti eggwanga lyonna lisobola okutereera naye nga muntu omu okubeera nga nange ndisitanga njagala nnyo okubeera nga nkuba omuziki gwange nfune sente z'omu ku bayimbi abaali basinga okusasula sente ennyingi nga performance. Naye mwenna mukimanyi sobola kupafominga leero, si kubanga mpemula, si kubanga benjogera bibi, ne munnanga abo abawamba ensi yaffe bo bagamba gwe obuusa nnyo banno, n'olw'ensonga eyo tojja kuyimba. Era ekyo nekigenda bwekityo. Tulidde wano Oweekitiibwa Minisita Museveni ng'agamba ye tetusobola kubanga tukkiriziganya ffenna. Ekituufu se kweyogedde ekituufu. We can disagree and still be friends. Okay? Naye omugezi omu gwe bayita James Baldwin yagamba we can disagree and still be friends unless your disagreement is rooted in my oppression. Okay? Unless your disagreement is rooted in my oppression and the denial of the right to exist. Tusobola obutakkiriziganya nene tusigala nga tuli bamukwano okujjako nga gwe obutakkiriziganya abo bwesimbye ku kunyigirizibwa kwange n'okuŋŋaana okubeerawo okweyagalira mu nsi. Olunaku lwaleero baganda bange tuli wano ne baganda baffe bangi bawambibwa nga tebalina musango, ne battibwa nga tebalina musango. Muko nayagadde nnyo munnange okujja okusula mu lumbe kuba muko ndi close nnyo naawe, ndi mukoddomi wate ni mukwano gwo, kakasa nawe mwewonyeza obutandaba nga bwendi awe magere eddakiika 2 okutuuka wano. Naye nga saagala kujja wano kubanga bagufuula musanguzi okujja mu bantu bange. Era muko nayagadde emirembe gibeere mu lumbe kubanga singa nazze oba oliawo singa abaana b'abandi nga 50 bali makomera abatali musango. Kale nno bwe tubeera mu nsi bwe tutyo nga tunyigirizibwa tosobola kuŋŋamba nti tusobola okuba n'emirembe. Tebasobola kubaawo mirembe nga tewaliwo ddembe. Bwe manzi sina ddembe kubeera kikyendi, sina ddembe kulowooza nga bwendi, nga either nyina kulowooza nga ggwe, bwe mbazirowoozeza nga ggwe kiba miggo. Tebasobola kubeerawo ddembe. Kyova olaba tukyalwanagana ne nekyamalira ate nga tugenda kulwana naye paka nga tumugye mu ntebe. Olw'okukola obudde baganda bange muzikirize balekere obubaka mukuze abaana nga bantu balamu, mukuze abaana nga bategeera, okusingira ddala mukuze abaana nga tebekkiriranya. Bassebo ne bannyabo twafugirwa abazungu okumala ebbanga ddene
abazungu baava ewaabwe ebuzungu ne bajja kuno ne bawamba ensi yaffe ne bafuula bajjajja b'abajjajjaffe abaddu nga babasobola okubatwala eyo bwe bakowa maze okulakulanya ensi yaabwe ewaabwe ne bajja ne babafugira kuno. Naye Malcolm X yatusomesa nti nobody can make you a slave without your permission. Tewali asobola kufuula muddu okujjako ng'omuwadde olukusa. Baganda bange mwe abanyigirizibwa mwe muwadde olukusa abantu okubanyigiriza. Omuntu abanyigiriza bw'aba gy'avudde alondamu ab'amaloboozi oba abamanyikiddwa mu mmwe n'akkusa embuto zaabwe n'ayita mu abo ng'anyigiriza mmwe ng'ayita mu basiruwaza okwoza obwongo ng'ayita mu balowoozesa nti temusaanidde. Yensonga lwaki era ne mumu abali wano bakozesa abo bemukkiririzaamu bemuwuliriramu okusobola okubafuula abasibe. Buli omu asobola okubeera obulungi. Maama tuli mumuziika naye nnyina amuzaala akyaliwo. Kitegeeza nti oba oliawo maama singa abadde abeera Kenya mu malwaliro abagagga bakuno oba ababuyinza bakuno ne batwala abantu baabwe, oba oliawo singa tukyamwena. Twendwadde yasuka biti yakajja naye olw'enzijanjaba tetulina nga bwe mumanyi maama tumuziika. So njagala obalekera obaka baganda bange eno ensi yammwe nze nkyasobola okwogera naye sobola okukera ku makya nga bampambye nga Bobi yanga oba nga bantemudde nga bwe batemula Kirumira nga bwe babadde batemudde Kampala nga bwe batemudde abantu abangi. Bino bye mbagamba nsaba bibasigale ku mitima. Oddayo ewuwo weebuuze, am I helping my people? Kyenkola nyamba abantu bange oba nyamba kugezaako kuyamba banyigiriza? Waliwo ensonga emu lwaki twatondebwa mu nsi muno, si kubeera bagagga, si kwesanyusa, wabula kubeera meaningful eri bannaffe abalala. Nko munnange tukusaasira, tukubagiza wamu ne famire yonna. Maama Mukama amulamuze ekisa. Ffe gye tulina ffe muko tukyanyigirizibwa naye tutoba olunaku lujja kukya. Omukama mulungi, omukama mulungi ekiseera kyonna. Kama tumukubire Mukama balatukuza.